poliisi nti ono tumwetaaga ampite bwe mbasize then munone nga bwe mukola ki mu official dom mulekere bannayuganda okuba nga mubateekako intimidation. Kayongo n'okujja wano abantu bangi adde balooza nti sirina kujja wano nga lwaki sijjaawo. I'm not a fugitive, this is my country. Mu passport yange mulimu visa ya America. Okay? Nsobola okugenda e Europe, nsobola okugenda e Bungereza, nsobola okugenda e Dubai. I can travel everywhere in this world. Ekyo Mukama abadde ansaasidde nga bannayuganda bantusako ogwo omutindo. Okay? N'omwagala w'abangi naye twasalawo wano ewaka tuli ku front line. Teriyo muntu yenna agenda tutiisatiisa. Tewaba kulima na kulima nti osobola okunteekako embeera looza simanyi nti nsobola okuvaawo. Bwebanga price y'okununula lino eggwanga kuttaffe, so be it, naye temugenda tutiisatiisa. Kati ebyo byonna babikola batutekeko blanket kubanga batusibira kwagala Kyagulanyi kumugamba kituufu nti yemwagala w'abangi. Ate bino kambabuulire teri agenda bibabulira. Tugenda fuula Bobi Wine president oba mu kiwangaza bbanga ki oba mu muwanvuya bbanga ki ffe gwe twasimira tugenda tambula naye paka bwe tunamufuula ekyo kye tumanyi kyasaanidde okuba. So tetugenda bana tetulina bazard. Olumu tujja mu studio ne tubeera political n'embeera nga ndi cosmetic ne munzijamu ebiga ono gwe twagala. Kati kiri gye muli obuwangazi bwammwe si kye kikulu. Ekikulu kati ffe kye tulina nti ono gwe tulina okutuuzaako. And we are not intimidated by anybody. Tewali wagenda tutisatisa kwekyo. Musazesaza abantu, mukowodde abantu, mukolimidde abantu, mulangidde abantu, mukakkanyiza abantu. Naye tusigadde tugenda forward. Bye tukoze byonna nga tulina mu side gye mutusindikiriza temubisuubirangako. Kati munoonya okutunafuya nti mutunafuye tugenda mwagala tugenda mubatamya ate kino nkibabuulidde kubanga nze njogerera generation. Nze seeyogerera bali abaagala Kyagulanyi bagenda kumufuula president kati mubifule nabyo tugenda mwagala abeere nga ne bwaba takola nsobi ye ng'agikoze atya eyavaayo ku lw'abantu. Eriyo omuntu yenna abeera mu comfort zone asobola okukkiriza n'avaayo. Nekino kankyogere kibatera okukuza bagamba oyogera nnyo. Ndi mwogezi akati ate n'owulira ekyobusiru ng'ekyo ndiki oba yamani baino ng'oba gaine omagombe gali balya wabeegomba Kayongo. The role that nze kyakitiibwa nnyo eri nze eri famire yange eri abaana bange nti omukisa guno Mukama yagumpa nti nzanye role eyogerera bannayuganda abanyigirizibwa. Soogera byange kyogamba nti kasokedde wano ebyange nakateeka mubimeka sibirina. Oza sirina bizibu byange biri personal. Naye n'ebizibu ebiri personal tebinemesangako buweereza. Olwaleero ng'emmundu endi ku mutwe ndi wano mpeereza kubanga kino kyakitiibwa ne bwe mba nkifiiriddemu. Okitegedde Kayongo nkugambye nti nina opportunity okuddukawo kubanga my life is on the line, our lives are on the line. Sinze nzeka ono swabula mwana muto bamuwamba, ono mwana muto okusinga nze bamuwamba. Katongamba otya nti nze nzirukewo ng'ono mwana bamuwamba n'ataddukawo. Era ngamba otya byendiko nti bikyamu nga ndabira kuona omwana omuto akeera ku makyanga obulamu bwa butadde ku line. Kakati gwe tosaagira mweno nsonga. Tuliwo to inspire ourselves, tuliwo to motivate ourselves, tuliwo mu kukkiriza. We have the faith nga David bwe yalina faith over Goliath mu Bible. Kakati imaginary yaabwe gye balina nti they can use because Muhoozi kyasigaza maje ate tebakulimba gwampuliriza. Muhoozi tetulwanye naye saawa zino, tulwanye naye kuva dda. Kyogamba luli mu 2021 twalwana yafa nti kati yazuukidde. It is the same shit. Forgive my language. Nga tuwuzika kyekimu tewabawo omuntu yenna gwakulimba nti abantu tulugunya luli baafa, abaafa neera waliwo abalala. Era tetugenda kutiisibwa. Twayita mu kalulu aka 2021 nga kali militaristic. Tugenda kuyita mu buli kintu kyonna. Kakati kankubuuze, bameka abamalidde wali ababaddewo ku mukolo omwagala w'abangi gwe ya address nze olunaku lw'eggulu?
bameka temugenda kusigisa maloboozi mulemeddwa emyaka 4 ebyabaleeta ffe temukyasobola tugamba nti ate first of all kyogamba nti abalwana mu 1986 nakati be bakyali abalamu bameka bakyali abalamu bameka bakyazanya role ey'amaanyi mu gavumenti eno lwaki mutulowoozesa nti we must always procrastinate about the past gye tutaali involved at all ffe bye tulwanirira tubisomye mu history mwe mwakola constitution ne mugiwaana nga mumaze okugikola bozaayo ebigambo bya General Yoweri Kaguta Museveni nga bamaze okuyisa constitution yeewaana n'akuba ekifuba olwaleero agimenye nyingo ku nyingo era ayagala omujiji gwaffe gutule wansi gusirike ye yakwata mundu ne batta abantu ffe tulina ku kati nze ndi ku muzindaala nti bagamba njo ngenda kwogera we will speak up for the people, we will speak up for the oppressed voices, we will speak up for ourselves, we will speak up to defeat you, we will speak to rally Ugandans to fight against your tyranny, we will speak and you will not stop us, you will not stop us because chemwagala, unless you cut our mouths off, unless you cut our tongues out, we will speak. Temugenda kera kumacha mulowooze nti mugenda futubala kuli muna Uganda oli mu mutise n'omuta oli mu mutise n'omusiba tugenda kwogera nga tukyassa tugenda kuteekawo omukululo gw'ensi eno nti waliwo abavubuka abato abakkiriza ne beewaayo ku lwabwe ne balwanirira munnansi eyalanyigirizibwa akabondo ka famire akamu tetujja wano mu kutya tujja wano nga tusazeewo ekijja nga tumanyi kiyinza okuba nga kyekisembayo n'ebigambo bye tugamba bannayuganda naye nga tubagamba nti abalemerako be bamalako abalemerako be bakola ki so tewaliwo omuntu yenna agenda kujja gwe my friend buli muntu amanyi omuwendo buli muntu amanyi omuwendo social contact nyingi nnyo kayongo ze tufiiriddwa social contact nyingi nnyo ze tufiiriddwa tulina abantu bangi nnyo be twavaako ne tugamba nti kakati ku lw'obulungi obw'okutambuza omujiji guno okwenunula nga tebiriimu kusaaga kayongi abavubuka babeera mu kibuga nosanga omuvubuka nga akulaga nti wakabi nti wenaalemu naye nga n'ebizibu byana tayinza bimala olaba minisita be batabimala olaba ba MP be batabimala kati gwali eyakuba ekifuba oba si ggwe bo tosobola kubeera kintu kyonna bw'oba si ggwe bo manya ntosobola kubeera kintu kyonna so kyetulwanirira ffe ekituweesaayo obulamu bwaffe ekisooka twafuna omuntu eyeewaayo tuba tumulyaza amanyiza nnyo Kyagulanyi tuba tumulyaza amanyiza nnyo ffe ate ababadde bamugamba nti yasaanidde ffe kubanga ffe twamugamba nti ebyo bannayuganda bwe njogera ffe sigamba nze bannayuganda siri kubali bambaleesi so tuli willing bwe tukugamba nti we are willing to take his bullet we are willing to take his bullet because buli generation olwaleero olina akirewo kivumbi olina smart wakabi olina General Gaddafi ekibakwasa baba patiseeko Mwami Mpuuga nani ne NBS mbo bakola aggravated robbery n'owulira ebintu ebyekisiru bwe bityo ate abo nabo tugenda kulwana nabo mu ngeri ndala kasiteegi emisango ginaasomwa olutalo lugenda kubeera lulala mulekeraawo okumanyira abaana b'abantu tetugenda kukozesa lulimi luli gundi luli nawulira luli nga mukyala Nalwesa agamba nti nkozesa olulimi olutasikiriza nze soogerera kusikiriza bannange nze sivampangako buvunaanyizibwa kujja nti nzije mbasikirize mu joining NUP eyimiridde okusonga gwe paka leero bw'oba nga oli muntu mukulu nga tolabanga nsonga NUP kweyimiridde towuliriza wayiswa nze ndiwo okudifendinga abanyigirizibwa na kwatakinga kujjawo mulabe si kusikiriza abo bayambako mulabe tetulina budde bugenda ku massaging masurating bakita we are not masurists we are people at the forefront of liberating this country tebirimu kujja wano ku masurating bigambo kubisabika eno program enamwatulira bwaba nakyemalira tugenda muyita nakyemalira bwaba bafutubadde ku bannayuganda gwe nojja n'okwata amagye jati special forces command ate n'otweeting nga n'ogamba nange mwenyini nabaddewo nasanzewo kondomu nanjaga nga ye intelligence gye bakozeseza okulumba ekintu because bw'oba ogenda kukola operation yonna osooka kola intelligence gathering kati okolota intelligence gathering tukkirize nti ku NUP yasanzeewo ki ebyo ebibiri byayogedde naye gwe munnayuganda teeka ofumiitiriza nti komanda we ow'amagye ga Uganda aduumira Uganda
akugamba buli lunaku nti agenda kulumba Kenya mu wiiki 2 nti agenda kulumba simanyi abaki nti agenda kuwasa Beyonce oyo akeera ku makya n'akugamba ebyo kati leero akugamba nti naye yennyini yeesitukiddemu mu operation n'asangawo ebyo kakati kikulaga kikusiigira ekifaananyi nti oba tolinaawo obukulembeze mu magye oba tolinaawo obukulembeze muki mu magye. Spaya yayogedde Spaya bino ebigambo si byange. Spaya yagambye nti osobola okubozaala omwana bigambo bya Spaya. Spaya Ssentongo mukubi wa katuuni n'ekino yakiwandise ku mikutu gye yagambye nti ne lwaki abantu tebagenda ne beesomera byayogedde lwaki njogera ebya Spaya ye profesa tetusobola gaziwa kusingako wano obudde bugenze bweddeko dokita alidde obudde bungi bannayuganda olunaku lw'enkya tugenda kuwandiisa Honorable Nalukoola njagala twongera okusabira Kireewo Kivumbi kati oli najja n'abagulako omusango nti aggravated robbery ekigambo aggravated bakimanyi era oli abagubaguddeko abagamba nti eno gavumenti nsiru nange kankola ebyekisiru erabe nti bategere nti basiru omanyi kati olwajaga nti waisoola kussa olulimi oluvoola naye gwe ngamba otya omuntu gwe bavunaana nti kati nti Akireewo yagenda ng'agenda okuuma pulezidenti ng'alina ekissi nga luli abakamera eyo bwe baavaayo okubyogera tebabyogera. Mukama Katonda abatukumire. Wasalaamu alaikum warahmatullahi. Ennaku z'omwezi nga 2 tiimu y'Emutunga ejja kubaawo Luzira nga bakubamu akakagenda mu Seriba nga bakubamu akagenda mu Seriba era ffenna tujja kubaawo Luzira ennaku z'omwezi nga 2. Tutumidde nnyo abantu baffe bonna aba Mutungo twagala okwebaza Reverend Joseph Sebayiga ku Bina Catholic Parish we bali kutukyaza n'abantu bonna mmanyi nti twavuddewo mu mbeera ya kipayopayo naye omulirwano gwokya 2 ssaawa ena tujja kubeera ffenna tujja kutambuza ffenna n'abantu okutwaliza abamu bonna ab'essimu abanakawa East abakulembera Honorable Balimwezo mwena mbatumiddeko twabadde ne Dalasa ku masigidi bino byamasigidi mbireke byamasigidi masigidi gwangamba nti byamasigidi sibirekanga twabadde kunya ku masigidi basheyi tweyanzirege Mukama Katonda abankuumire. Wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enkya Nalukoola.